Dr. Jose Chameleone avuddeyo n'abeera ng'ate akulisaayo mutabani we Abba Marcus mu kkomera gy'abadde amaze nno ennaku eziwererako ddala. Kaakati nno ffenna tubadde tulindirira Dr. Jose Chameleone ki kyagenda okubeera nti naate ayogera. Bambi avuddeyo nga taata n'abeera ng'akulisaayo mutabani we Abba Marcus. Screenshot yeyo gy'oli mu kuba nti naate olaba awo. Avuddeyo n'alyoka amugamba nti amwagala nnyo. Kale akkiriza tubeere ng'ate tukulisaayo Abba Marcus, ate era twebaze ne Dr. Jose Chameleone okuba nti naate yeeyisizza nga taata. Kati matutandikirewa ndowooza kanjewo ekya Chameleone. Abantu bangi baŋŋamba yogera ku mwana wa Dr. Jose Chameleone, yogera ku Abba, yogera Abba is my boy. Ndisenga soogera ku baana bange. No matter what, asigala mwana wange. You get it? I thank God kyonna kye kiri nebaza Katonda ku lw'omwana wange. You understand? No matter what, but Abba is my boy. Ndisenga w'abaana mu lugya lwa Chameleone. Ndisenga w'abaana mu lugya lwa Bebe Cool Big Size. Owulira bulungi nnyo. Abo ewange tebasobya. Bwe siimyana bange ngenda kwimyana baani. Abamu mwogera boogezi temumanyi eyo generation. Mukama bw'akuyamba ng'omwana n'ayitamu egyo emyaka. Egyo emyaka giri very very dangerous. Hello? Subscribinga, likinga, lekawo bakabwawo mu comment section. Chosen Becky yakyagenda mu maaso n'okuba nti naate atuwa updates eri gyali luddawa Madagascar gye bagenda okuba nti naate bawumulako n'omwami we Professor Ssekajja. Avuddeyo n'alyoka agamba nti abantu mulye ku ssente zammwe. Avuddeyo n'alyoka abajjukiza nti bannange mulye ku ssente zammwe, mwesanyuseeko, mutambuleko, mweyagale. Kale katubeere ng'ate tukuwa akatambi kano. I'm ready to receive another baby. Baby, I'm ready. You're ready? Oh my God, I'm ready. Come to me now. I come to you. I come to you. Oh my God. Toka hapa. I'm ready to get pregnant. Ka breakfast wa Madagascar. Uyambadde ka white. Omwami we ali mu ka brown. You guys, omwami wange yangulira engoye zino bambi eyandizayininga. So you bakuwe max. Bane nze nammere mwenyo omukwano gwo kye gunkola. Leero tulidde ku wafo, amagi, ebirala twabimazeewo dda. The fact that ebyokulya tebiri so beautiful. Mwami wange yasabye ezo apple. Ne banaye aba Africans nga tetwagala chakala. Tetulina ssente. Ffe abaddugavu ffe tuliwo ffekka kuva lwe twajja. Batu bayibuuza n'okwebuuza balaba tuliwo by mistake. Balaba tuliwo by mistake, tebakikkiriza na kukikkiriza. Eriko bazungu bokka. Ne batubuuza, you here, you sure? Honeymoon? Balaba walina obbaawo ensonga. Kyokka nga nze n'omwami wange okukyakala tewalina kubaawo. Banaye tweyigiriza okyakala. Okola miliyoni 3 omwaka, 10 ne ziggwera mu mmere okulya ewaka, 10 ne ziggwera mu basomi, 5 ne zigenda mu b'oyamba, 5 ne zibulankanira awo. Banaye kwatako 10 ogenda okyakale, bino ebintu si bya bbeeyi. Savinga sente n'omwagalawo mujja mu kyakale. Mutuufu tukubamu akafaananyi singa abaddewo abaddugavu bannaffe abaliwo bali mu kukola mirimu. Be baweereza be bayonja naye abasigadde bazungu. Balaba. Bazungu everywhere. Bannange batutya n'otutya bagamba bano ba minisita mu nsi yaabwe. Tume tuli bamwana yinki. Bannange mbegayidde mu kyakale tulya kasente kaffe bannayo obulamu buno bumpi. Bwe tweyongerayo eno nno omuliro gwakutte dda generation yawanda muliro ate nga munnange tukyalina ne Minisita Justin Nammere tulabe kikyanaavaayo okuba nti naayogera kubanga ate ye generations byayogera bingi ddala. Avuddeyo n'alyoka amugamba nti waateegendereza. Generations yagamba minisita nti waateegendereza mbu n'obwa minisita bwandimugibwako. Generation
generation alabika nno munene alabika munene mu State House katutemu omugambo kubanga avuddeyo n'alyoka amugamba nti nno bw'ateewumuzaako n'omulimu gw'obwa minisita oba n'ekifo ky'obwa minisita kyandirugenda oyinza okulowooza nti tuli mu kuba nti nate tutema mugambo katubere nga atubikuwa atunulanga kikaddemu atunulanga musajja sisobola kunyumiza musajja kubanga nze generations ndi mwana waabwe wala sinyumiza musajja ate bikwata ku bulamu bwange ku basajja munze nagenda nkaaba screenshot weeri gwampite ewuwe waka amaala amangi ontuuziza wabweru oli mu kufeesa oba wali ofeesa kiba nange nabeera disgusted banditira ne juice bagamba abantu akisanywa juice wo amaala oyina maki nze nsitule benzi yange nkivuge nzije ku geeti ntandika okukaaba mu benzi mugire nzije ntandika okukaaba gwe motoka za gavumenti ozirabye juzi wano ffe motoka tuzeeguli nvuge benzi yange mukyala sisi 3,000 nzije ntandika okukaabirira omusajja ayu mad ebitundu byange bekyamagwa biina ng'omuntu gwesanze ku midiya wano tandika okukaabirira omusajja eshina meero rusha olaba ne bano ba Ameria bembadde nga nabo nembeera nabo nnyo nga bw'okiraba zitulanga kawo nentandika okunyumiza abakazi ebintu by'abasajja kuba nze siina mboozi z'abasajja ate sinsiba nazo emirundi tewansaba nkusisinkane neŋŋaana mu bulamu bwange balista ebifaananyi bwe muyalaba nga yakafuuka minisita bye byansokera ddala okusinkana oyo omukazi naye nga naye olwali lutalo nja kulabe baneereka nkulabe baneereka omucwezi wange omucwezi n'afuuka omucwezi era lwolunaku nasinkana omukyalo olwaddako kwe kunegayira muwerekere mbw abantu bagenda nabo mu State House bamuswaza okwali bbaawe n'abaana be imagine ne baganda ne bbaawe munnanga amuswaza kati avudde agambye abantu mbunze namusaba mbwage okumanya kiina n'empisa embi ate okumanya ekintu kino tekiswala otandika otya okuinvolvinga President Museveni ne state controller mu bintu bino ebyekisiru ani atamanyi mulimo President Museveni gwakola ani atamanyi state controller gwakola n'ekiwoza kiwagira gavumenti kakino kyafuuka kitya kiminister nkujja kuba minisita gwe nammere nkuyiwe kuba minisita obuveeko ndabe nonsense osobola muyiwa jeni nsobola okumuggyako babito muyiwa mamito musonyiwe mamito ayize nsobola okumuggyako mugamba ani yamugamba nti bamuwadde obwa minisita ayogere kiryoke kitandika okwekaabya ebyekisiru kibulira ani yakigamba nti ogenda fuuka minisita olwedde kuwali okimanyi nkubu ne vidiyo gyeri namugamba entalo z'olimu zireke itizo temugamba nimba vidiyo gyeziri ebyange bya bujulizi mbadde wano ku media balista erinnya lyaffe tulikoledde ebbanga oveeyo tandike okundeeta mu bintu by'omutwalo gwa $. Nonsense. Mamaye bale kulwanirira linnya lyo jeni kati leka nfiirwe minisita gwe mugaa nti mukwano gwange nembaga mukwano gwa minisita nange bwakukozesa nga bula abaana bwabakozesa nti njogereraayo screenshots weeziri labasala byayogedde yongerayo kasolo kinkubisa kabanda mbadde mmanyi kabanda okumala emyaka 3 kyankyayisa n'abantu be nali mmanyi abammanyi n'ebyakatonda byakatonda abantu bange basigala bagamba generations bali mu kukozesa era kyatuukiridde naye nze ndi mucwezi tebankozesa siteeno gyogezaako okukwata otandika okuteekamu olugalo ne kugamba olwokubiri weekube sita yakukubya olugalo toyanza mami jeni bambi nebale kulwanirira Benita bambi omubeere yasaamiriza wano lutiitiizi ojja kumpulira eno sita yange tebagikwata nyowe omucwezi sita yange tebagikwata kyomuwa obwa minisita omukazi oyo Museveni lwaki okwata omuntu akyali ku level ey'okuyomba ne bakadde atambuziza oyo Sarah Kiyimba mu bantu bonna mwogerera biri omukazi yali amukoze eki ne bw'aba alina kye yali amukoze kidegrading abakazi walayi
Barista nakoze byo kuyimira nono mwana Benita. Nakoze byo gamba Benita tutotekayo video ya milioni 5 ng'omukazi agambye akwadde omutwalo. Nzijenje milioni 5 zinne oli okonjogerereko. Nkufunye. Wawe yakusubiza milioni 3 azikuwe. Azimuwe. Kusawe ne gulo nayogedde ne kampani ya Benita. Bukedde ku macha Benita nga ina milioni 6 kwa account. Lwakuba kampani teyagala ebyogere. Ezo zonna nkola zange. Wow. Olid. Kampani yagulira omwana ticket awoza ninze embassy. Olinda embassy wano tukola direct calls. Toddangayo kummanyira. Wow. Nze sibeeranga ko mukwano gwa Nammere okusukka ekiga nti nsobola okutuula munyumiza ekinkwatako. Tekibanga nawo Barista nkulayirira ku mukono gwange ogwa ddyo ndi mwana wa Busiraamu. Sinyumizangako Nammere kintu kikwata ku nze. Munali ku geti yenga nkaba mbu munyumiza nze nkunyumiza abasajja mukwano ng'otunula ng'omusajja. Abasajja bakwe baseekawo ab'amaanyi e Kampala. Ebyo bibozi bya bulijjo, ebyo si bipya. Kwata mwabawo. Wow. Nze Barista situukanga ku content ono mu bulamu bwange. Naye omukazi ono mukazi mubi. Full figure yatubulira wano, full figure yayogera n'ayogera. Kusaawa eno mazo kizula nti Nammere in fact olina omukisa mubi nnyo. Akutte ebintu bye baakolanga nze ndi mwana mutonze Barista. Nze ebintu by'abasajja mbitegeredde wano. Kati akutte history ye nabi yakolanga byonna abisitudde abintaddeko. Gwe bw'oba otunula nange nga ntunula nze naagudde olubega olyoko nga neebaka n'abasajja. Kiki ekikusudde olubega? Noyiza kumanya habwenche ne banyeta generation zo muchwezi. Star yange egenda kukulakira ate yakulakidde. Aba. Wow. Nze nkulwanira entale eziri spiritual generation soko olimu kumazi naffe twogere kuba sigenda ganywa soko olindeko ekirala yayogedde. Aha. Audios zeyagambye nti na delete nze. Mumpulize bulungi. Olunaku Barista omukyalo we yagamba omwana ono nti tagenda kumuwa ssente ng'amaze okumuwemula. Nze mwebakako. Yenze namuzaala. Bino political games tuzizanyanga bulijjo. Nsobola byogera byate. Yala bigamba Benita ng'olwo yeekyusizza. Kati nno yatandika bw'ati. Amaze okuwaayo ssente mwebazizza. Maze okumwebaza asirise. Nebuuza ono ali kuki? Benita nangamba naye Jeni olowooza Nammere anampa ssente era Benita alina message azirete ne mugaa ajja zikuwa. Kale ku lwanga ajja kuzikuwa. Owulidde? Mpuliriza bulungi. Kaakati munnange after some time ngenda okulaba nsindikidde audio nga mpanvu erimu obukaaba erimu obwebaza erimu obuntu bungi nengamba ono ali kuki ono tagenze kwekyange ngenda ogimaliriza ng'agamba mbu Benita laba omwana kale gwe nagambye okuyamba bana esigenda kuddamu kuyamba ng'olaba atabuse nde n'ekimutabula kyekimba omwana yamugembu bamugambye tajja kumuyamba byali ku media naye ng'omwana yalimba Barista okugjamu omukyalo milioni 5 lwali lutalo nga mugamba nti nze togeza n'onswaza ku media mbunze sitya kuswala totya kuswala nze nkutya erinnya lyange ddyo tolibaliridde oli mutu okitegeera kati olwamaliza kwe kumuwa audio nga mpanvu audio zaali 2 nga mpanvu nga mulaga frustrations nga mpulira obusungu ne muga ekintu ky'okoze tolikiddira nze tebankozesa nsobi ate tebanferesa ku media tugenda kuyamba omwana ate katwefu bwe namaliriza ne ngamba naye omuntu gwe njogera naye mulalu bw'oba osooka nga toswala ku media nfaaki naabwe kwe kudiritinga audios ezagamba na deletinze okumanya kimutuddemu otandise okufulumya audios eziri deleted ekiddako ogenda kufulumya bitundu bya papito nze nkubuulidde ogenda kufulumya ebitundu bya papito tosobola nga tosobola okufulumya audios nga ziri deleted kati eyo ziwa message kiwa bwere zikulaga nti sikutrustinga sikwesiga owulidde Bayanja simuyinaako buzibu bamukozesa ate nze mmanyi pressure omukazi oyo gy'asobola okukoza kuba nze yabintandikako ne nga sijja kubeera ku pressure ku lulwo simanyi entalo zo gye zaatandikira era bwe mba mbadde mu bigenda bulungi nze bwe yamala okulayira ebintu bya Nammere nabigenda mpola mbizeemu wano ku bw'oba yebulegeya oba yanooyo bw'oba yebulegeya oba yebulegeya
nendyoka mbiddamu naye nze nali nabivaamu nga ndaba kiyitiridde. Ye Barrister Tim omusango munnanga ate agusalidde Minisita Justin Namere nabyo bibino. Yagadde nnyo obutaala osusse si mu bubi kati baawo ba Good Life Aid bakozeemu zi challenge olutalo ngeri gy'oluyigiddemu ne Benita awo data waffe aba akola kati kambabuulire olaba nebbala mukyakolamu kituufu naye kamera kasita esukka ekwokesa kano kimanyi nti Honorable Namere ayinza okuba alina waatudde andaba bw'ati abula ottapinga screen ne tasobola naye andaba kati essaawa eno oli occupied nakiki ekigenda maaso ku internet buli kaseera oyagala labe kyekigenda maaso banjogeddeko ki kuba nze nkulaba ano otera okujja ano n'ogamba nabalabye eyo nga mugamba kitegeeza obiraba you confirming to people nti n'abakwogerako obalaba gomanyi abantu aboogera ku Museveni bangi abeerayo ng'abalaba nitasobola bba wagumaanyi naye kati tutandike empola kantandikire gye byatandikira Benita akubye omulanga abaana bamutaddeko embeera generation yakoze vidiyo asabye Minisita Balamu ne Namere ovuddeyo mangu awo kuzoyagala kuba obeera mu spotlight nti oyambi which is okay oze opuleginze topuleginganga sente mu public kozi ogenda kweteeka ku kati ku minzaani wanu sente zogaba ozijjawa ozigaba mu kapasite ki yesi sente zogaba zaaki kama bugambye omwana oyo tugenda kunoonya engeri gye tumuyamba simple wayagala kulaga maanyi n'obalaga nti yenze ngenda muwa omutwalo gwa $1 omutwalo gwa $1 ogulabe weguzitowa okugaba wagabye $5,000,000 ne ziddiziwa awo wetuli wano ffenna obwedda we tulinda nga tugamba full figure anaabeera ttiimu ki jjukira nti full figure waliwo waavaayo n'asabula generations ate era full figure tukimanyidde ddala bulungi nti tayagala Benita era bukya ensonga zino zibeerawo abadde nga asabula Benita okitegeera kaakati ate nga tumanyidde ddala bulungi nti tayagalira ddala Minisita Justin Namere kaakati yalonzeewo dda ttiimu avuddeyo n'alyoka agamba Minisita Justin Namere n'alyoka amugamba nti alekeraawo okwerijja ku generations mbu kubanga generations amusingira wala bibino toyagala kumulaba tayagala kumulaba yatwale generation alekewo bali ekyokubiri omuntu bwakusinganga omuntu abanga alina generation yakula bulungi anyuma okulaba ayina ebbina erinyuma okulaba ayina sikini erikoodi gino si wa bizigo nabye aboogera ku bizigo omanyi mugavukama mugana ne mumanyiira abantu ne muyita mukoma omuntu abanga nze oyo muwala namulaba n'Ameri Nambala kati kambabuwe lwaki njogera ku muwala oyo namulaba n'Ameri namulabako yakwatako ku $6,000,000 n'azo Ameri ya free give siza kumuwola sizaaki amuwadde nga mukwano gwe twali bayitawo batya Afro Park twali bagiyita bata maama nsonga za Minisita Justin Namere akwasa ne Benita ne generations kati n'olutalo Benita ate kati yaluvuddemu kati n'olutalo oluli wakati wa generations kwotsa munange ne Minisita Justin Namere bangi bavuddeyo ne balyoka bagamba nti kirabika mbu generations ayina amuli emabega mbu nga bali mu kulwanyisa Minisita Justin Namere mbu kubanga ensonga zavudde dda ku Benita kati ziri personal nnyo nze naawe kaakati nno munnaawe osobola otema omugambo nga woogwagalawo mu comment section tebajja kunonako
naye bakunonako nze sibirimu namwe munyambe muntagingire gana agakazi agabiri honorable minister Namerege yaguddemu ne gaswala ne gatandika omukolera videos kumukumu nga gaswadde ensonyi ne gazifuula obusungu kakati mujensoke mbabuuze generation zinga okakasa nnyo videos zinga okola nnyingi za kumukumu videos ezizo eziri mukakasa ensonga entini ennyo bweti honorable gye yakozeeko kiki okakasa nnyo ng'okola videos za kumukumukumu this is my last video nefuka this is my last video part 1 nefuka part 2 episode 1 nefuka episode 1 charge your phones nafuka charge your phones what are you trying to prove bobanga gwe mutuufu ng'owulira ddala temulina nsobi why are you overproving to us okitegeera kati wuliriza bino ebigambo byange mwaswadde mwaswaluse mwabadde mwagala okufera honorable n'abatega akatego mweke mutaategedde kyompa mulaba mulowooza nti no yabadde ayagala bakozesa which is not true kubanga mwe abaamunoonya number 1 mwe abaamunoonya mu kumunoonya ne mumusaba obuyambi singa walina miliyoni ez'ettaano nga bw'oli muzijereka kati singa wazimuwa gwe generation singa tewanoonya honorable naye olwokuba nti nno yabasuubiza omutwalo n'agwa mu katego kamwe nti mwali mwagala mukola ki mubba n'abuuka n'ava mu kigali kyamwe naye n'abatega n'abagamba mujje kwe yafuuti omutuuka omutwalo ngubawo mulowooza honorable alimba mulowooza minisita alimba asobola obasuubiza mu kamera ekyokusatu si mwe abamusaba omutwalo ogwo nyongera obbajjukiza okutuuka okubeera nti yali taguyina yeeyama omutwalo okitegedde ekintu ekyo kakati okuswala kwammwe mwagala kufuula nsonyi by abusing her by trolling her down naye tubasaba mwesonyiwe honorable waffe mwesonyiwe minisita waffe mutuviire ku Nammere mutuviire ku mamito wa papito omukazi oyo ayambye Abannayuganda mwasuze mutya era nga mwasiibye mutya tewaliwo nnyo mawulire waliwo eyandeetedde olugambo olufu mbuwini wa mami baamusibye I don't think so naye amawulire agatutamye ag'enjala kale ebyokwogerako ebiriwo nsonga ya honorable Nammere ne generation it's not about Benita anymore. I hope you can see that it's not about Benita anymore. Tufumitirize twebuuze generation yalaba omwana nga bamunyigiriza mbu nga bamugobye ku mulimu ng'ayina ennamba ey'omukulembeze n'amuweereza ka message nti omwana ono bamugobye kyenjagala okubuuza honorable Nammere ofiisi ye ekola ku ebyo ebintu okay maybe yakikoze ye bambi nga ye kozi Nammere ayamba Nammere lowered her well to me because Nammere as we speak now she's a person that holds public office a government public office Nammere lowered herself neyetunuzamu kamera nawulereza kadamu which is not bad but Nammere nemumureducinga ku level eyokwedefendinga against her decisions lwaki Kadaama tamuwadde mutwalo gwa ddoola naye ng'ate Nammere yasuubiza Benita omutwalo nga tewali amukase waliwo ensonga lwaki Nammere changed her mind. The reason why Nammere changed her mind is because the beat was actually not fired. And somebody told Nammere the beach was not fired. It's a plan, they want consent. Nammere consequently n'ateekawo conditions edda kugobye tubadde njagala ndabeko ku firing letter etc. Ensonyi ate ne zifuuka obusungu. Naye Nammere leko okirabe Nammere leka nkubuulirireko. Nammere, you're a minister for crying out loud. You're a fucking minister of local government. Senga nobadde minister w'abavubuka twandigambye munnange. Novaayo n'okolera omwana oyo video bbiri ng'ogamba abantu bye bakola babireke. That was
that was okay, but still, that was outside of your jurisdiction. You lowered yourself to even respond to Akadama. Then it agamba abantu wakisakwadde said kakati ate gwene generation obuzibu obutuufu bwavuddewa. This is a fight between generation and Nammere. Why? Because apparently generation eyabadde ayagala okutegula omutwalo Uganda oseka bw'okaaba ku ssente y'omuwi w'omusolo ku ssente y'omuwi w'omusolo generation kwanyigidde Nammere. Uganda abaana bannuupu mwabadde batuufu mubanje ebyamu. Honorable Nammere weebaze Katonda nti omusota gweraze ensi owonye okulya obutwa weebaze Katonda nti omusota ogulabye obudde bukyali. Oyo tabeera wantu wabawo mirembe, oyo tabeera wantu ne wabeerawo emirembe ng'emazima ate abuukira nnyo ebitambula ng'emazima owonye butwa abo balina mission mbi nnyo nnyo gy'obadde ebadde egenda okukuleetera ebizibu. Weebaze Mukama Katonda wo akutaasizza essalambwa ensi ne ligiraba naye ng'owonye Nammere. Woba osaba Biikira Maaliya musabire ddala, woba ogenda ku musaalo sala n'omutima gumu ogambe nti Katonda wange weebale kumponya abantu nga bano. Oyo omukazi mubi oyo omukazi mubi ate ayina ekisiraani kyalina tatuuka wano wabeerawo mirembe. Katubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna tugenzeko ewa Tamale Mirundi Junior. Mu magezi avuddeyo n'abeera ng'ate alumba Brunoke biibino. Munaatera okugenda eri ku live gye basabiriza. Ako nako ka live katujjirira. Temutere kugendayo kati. Size essaawa zammwe nnya gye mugenda mu eri live gye basabiriza. Nenno nawo nga tewakyali abawa. Osabiriza ku bantu n'obaako wookoma. Ne maama mu buli omukoleeza live ne musabiriza. Mutuyambe. Size zino essaawa zammwe gye mubeera eri kali ka live kammwe gye basabiriza. Bannange kati tusondera gundi kakati bannange ayinawo 2 ayinawo 3 ayinawo bannange abaana musoloozezza ssente ne mukala amaaso n'osabiriza wiiki ku wiiki. Bannange kakati tuyambe ono nabaana yavuddemu bannange ayinawo 3 ziteekeko oyo ne bamusondera n'agenda neera wiiki ejja. Bannange kakati ono omunyo gumuluma bannange ayinawo 5 onene mumusondera ne mugenda. Mwe temukoowa kusabiriza. Leke temukoowako kusabiriza bantu. Nze live z'okusabiriza zannema. Nze wallahi byannema. Like sinneekaza kutuukaawo. Tizekereke ntekeko live mbasaba obusente bwammwe. Nange nnomba obwavu nange buba bunnumi. Junior. Kumalala gennina. Munkere ntekeko live. Bannange kakati musonde nze Tamale. Sinnayavuwala kutuukaawo. Era zirina mu mbeera mbi. Nze nakulira mu ssente. Ate era Katonda nnyambye nkyaziina. Oba ffe lwakwagale twakulira mu bugagga. Ebintu ebyo by'okusondereza si bintu byange. N'osonda ndaweya. N'osonda edduuka. N'osonda nika. N'osonda afupeti. Bane n'osonda bulawuzi. Munaafiira mu kusonda.
nzana ebisete z'obwerere nzera abantu bantuukirira gwe Junior wali oyambyani sina gwe nja kuyamba bwe sinza abazaala excuse moi eno live si ya UN tetunoonya buyambi eno plan ndi mulekwa era gwe Junior wali oyambyani nza abazaala buli omu yeyambe gyali banne nange nina ebizibu byange ebimmala kati sonda obusonte bwammwe mbulye nze sinaga nangira ssente ekizibu kya kwagala bya bwereere era ne Benita bye byamuleetedde obuzibu buli woyagala nnyo eby'obwereere bweteta mudobadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba